guno omulimu nagubalagako nga tugenda okutandika nga bwe gwali ne mbategeeza nti kibira emirimu gyenkola nkola renovation ku nyumba y'ekika kyonna oba kalina oba bangalu yonna gyokola ki gyolina njiteeka ku mutindo oguliwo essaawa eno yadde ebadde enkadde era bwe nabalaga ennyumba eno mu ntandikwa nkakasa yagiraba si bweti bwe yakola ki era nkakasa omuntu omulala ayinza okulowooza kibiri ennyumba azimbye nki nange ndabanga enju empya bwe kimu kirabikanga ekipya ekirimu ennyumba si mpya te ennyumba ebadde mazeewo emyaka giri mu 3 yesebo ennyumba nkadde okay ekyo kyolengera era kyoli mu kutunulako essaawa zino manyi wakirabako just maaso go galabika gegabuzabuziddwa kyolaba kirabika kinyirira nnyo kipya kyanjawulo era kyawukanira ddala nga gyenkomeza ne kye twasooka okukulaga ekifaananyi kino kyolaba kikoleddwa era ne kitereezebwa bannaffe abakibira Construction Company Limited bano nga bakola mu mulimo gwa kuddaabiriza mayumba okuzimba amayumba amapya ate okussaako n'okutunda poloti awamu n'okukola emirimu gyonna egigwa mu bintu bya construction kyovola baba bayita bakibira Construction Company Limited tebakoma ku ekyo n'ebizimbisibwa bye bazimbisa babitunda ku bbeeyi ensaamusaamu oyinza okugamba mbakubidde kalango naye ng'ekyamazima njogedde mazima mukama wange nsanyuse n'olwaleero okubeera nga nkusisinkana mu kifo kye twasisinkanamu nga kirabika bulala nzijukira wali nga tondaba nakubanga onnyonnyola nakubuuza tuli kikola tutya okubanga wavaayo mu ngeri ya rakizare but omutonzi waffe yasalawo era yasalawo ewantu nga wanyira webala okukola omulimu amiina webalire ddala amiina oli otya ndi bulungi mwebale kujja nkuviki twatuuse dda mwebalire ddala nsanyusa obbalaba tutuuse wakati mu masanyu ku maaso gaffe ku maaso ekyamazima mboliza ku bantu abatulaba mwenna neesiimye okubanga mbalaba nammwe okundaba kubanga ekyo nakitwala nti nange bwe mbanga saawa nyinza okuba nze siraba essaawa eno ne mba mundaba ate nga nange mbakola ki mbalaba kansooka babuuzaako nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu nze Kibira Hasane okuva mu Kibira Construction Company Limited. Uncle Vicky nsanyuse nange nkwaniriza nsiimye ku mulimo gwa first of all ekintu nga wakinyiriza kuba olwaleero tugenda kukola video mpanvu in brief abantu bategeeze ki ekiriwo gano amaka wagabalaga luli amaka gano abatulaba abalungi yes Kibira Construction yenze yalaze director buli wolaba ng'ondabye mu kamera oba nondaba ku channel yaffe ya Vicky kitegeeza mbako nekyenkoze eki nekyendeese guno omulimu nagubalagako nga tugenda okutandika nga bwe gwali ne mbategeeza nti Kibira emirimu gyenkola nkola renovation ku nyumba y'ekika kyonna oba kalina oba bangalu yonna gyokola ki gyolina njiteeka ku mutindo oguliwo essaawa eno yadde ebadde enkadde era bwe nabalaga ennyumba eno mu ntandikwa nkakasa yagiraba si bweti bwe yakola ki era nkakasa omuntu omulala ayinza okulowooza Kibira ennyumba azimbye nki nange badde ndabanga enju empya bwe kimu kirabikanga ekipya ekirimu ennyumba si mpya te ennyumba ebadde mazeewo emyaka giri mu 3 yesebo ennyumba nkadde naye nga keraya nti wakutugenda Kibira byokola mbikola ki mbyagala era mbiraba nange njagala ennyumba ya muzeeyi kati nono omwana yange tuli maka ga muzeeyi maka ga muzeeyi mutabani yatuwa omulimu naga nti njagala amaka ga mukadde wange gakole ki gashayine gabeere ku mutindo gabeere ku nkole n'empya kubanga netugenda gamenya kuteekawo maki malala tumugambe ebyo tusingira ddala okukola olwaleero ku ssaawa eno njagala obbaniza nga mbalaga omulimu guno nti weeguti bwe gukoze eki bwe guvuddeyo bulungi omulimo mulungi wangamba nzijukira luli nti engogo zino tugenda zijjako nongamba ne Facebook tizigenda faako nteekeko ez'omulembe of course zino Facebook zaawuka ku Facebook zeziri ku nju ezimu anti kati kankulage nti olwaleero eyalaba ku Facebook ezaali kuno zaali mu size ntono
okitegedde olwaliro ffe wetujja tusooka ne tulaba ddala amazzi agava eri ne ku ngogo zewateekako zisobola okuwanirira amazzi ago ne tumanya nti ffe tekijja kukola ki tekijja kukola tulina sayizi yaffe eri mu ngogo bwe mba njogera ebintu bino ebimu saagala nnyo olwokuba nti nomakerera nti bibampa emirimu ate n'abazimbi kwe bali bakola ki balaba nnyinza okuba ate nga ngenda bakiyita kunegula bakiyita saagala baneegula nnyo ng'ate tebaasasudde za busomesa so tulina sayizi gye twongerako ne kibeera nga amazzi gali nga bwe gava eri nga mangi engogo zino zisobola okukwata amazzi ago ne tasobola kulaba waliwo engogo zotera okulaba nga zeebeze ziti kitegeeza bateekako sayizi nki ntono amazzi gazitowa negabanga gasukulumye ku ngogo ezo mu sayizi so bw'oteekako esayizi eno nga bwe gajja kitegeeza olugogo luno gasobola okugawanirira yensonga lwaki osobola okubeerawo ebbanga lyonna yonna nga tozirayo nga zikoze eki omulimu gwaffe nga gw'obulaba njagala okusooka okubategeeza bwe twajja wano wonna lyali ttaka wano wansi tulinye ku pavers eziri colored tuli ku pavers eziri colored ka design ko kalabye nga bola twakasibye era bwe kakoze eki bwe kavuddemu eno eba order tukola nkole order tuzikozesa bukozesa nti njagala design bwe nonga nti njagala design bwe nenjikozesa nenjikusibiranga bwoji ngambye era oba nekifaananyi kyonna kyolina nongamba kibiranze njagala kunkolera kino nga bwe kikola ki nga bwe kiri era bwe nkikuwa n'atalina plan yakyo omuwa plan yakyo n'omuwa designs ezenjawulo ku mulimu nga guno nagambye ate tujja kwetabula pavers tubenga abasiba uniform oba abasiba parking nga tuteekemu ka style maka gagano ga malungi ga bbeeyi omuntu bw'ayingira abe n'ekifaananyi ekinyuma yensonga lwaki twakoze bwe kitinga bw'okiraba ka pavers twakasibye bulungi ne kalabika nga bw'okakola ki nga bwe kalabika kye twayagadde bwe twali tuyingira mu nnyumba muno twasanga olaba kati okoko ku mayinja okukikomera twasanga eyazimba ekikomera kino amayinja tegateekako muguwa luli gwe wanenya n'ogamba nti yawa omuzimbi omulala omulimu omunene ate okukwata layini y'amayinja webale nnyo so twali tuyinza kuddamu kumenya kikomera kuzimba ate kipya kirala naye kyetwakola ebiyinja bino oba obijjukira ebyali bikkirira eno wansi eyalaba luli kino nga kinene kino kitono ngenda bajjukiza ojja kubajjukiza obalaga awantu wano wewali wakola kati kyetwakola ntugamba nedda ffe kitugenda okukola tugenda kuddira engeri yakabalaza tukaliwe n'ettalazo kabe ng'omuntu tumuteereddeko butereezi kibalaza tukweka amayinja gali agazimbibwa obubi ne gayitamu ne tujja genda gakuba nansuuluulu kugajjamu ne tugakola kino kyokola ki ne mugakolamu kino kyolaba ne mugongerako bongezi lubalaza ate nga sinti lutuulwako webale nnyo naye nga kantu kaki kali neat ekikomera nzolaye bwe kikoze eki kikomera kyaffe ne kivaayo kalangi kati kano nkubuuze watabudde kalangi ki yensonga lwaki bwe tuba tukola ebyaffe bisirikirwa nti nentabula kyemmanye ekirina okukola ki okuva mu kalizo njala okutegeeza kuba manye ebyalangi eyo si langi emu si kika kimu nyina bye natabudde okufuna ekyo kubana nti noonya nti nkawe blue nkawe sky blue nteebereza webale nnyo okusobola okuba nga nfuna kiriwa ng'ofuna ekyo so ekikomera nga tukivuddeko geeti tubadde anti twayingidde kati geeti eno ekiri ebweru kati geeti eno wano waali wabi kati geeti eno yo nga yo kansooke mbabuulira abaalaba geeti nga yo sirina kye nagyongeddeko olw'ensonga omwana ono yaŋŋamba nti muzeeyi geeti yeto gikwatako ajagala ye akantu ke nga bwe yakateekako ako tayagala kakyusa gwe kaleke okukola ebirala byonna naye tokwata ku geeti mwami kibira webale nnyo ola kye twakoze ekyali wano ekiwonko ekyali wano ekinnya abalabye abaalaba wano nga muntandikwa olabe wafaanana wano ndaba waliwo jessica kasiriko katibi muntu bw'ayingira emmotoka ye bw'ajja ayingira buyingizi muki munda n'ayingira mu geeti luli emotoka ali tesobola kuyingira wano waliwo kinnya ng'ekinnya
toyina ngeri gyonza gamba nti moloka eyinza okuyingira era byebimu bino bitwasalawo tukole ki tutereeze omuntu amaka agasobola gakola ki okuganyumirwa weewaawo kale awo nga tuvuddewo geeti nayo tugitegedde ebweru walongoosaayo bulungi ewaali awabi ddala amazzi ndaba gatambula bulungi kuba ennyumba eri Kaserengeto kyetwakola katolaba ne wano bwetuti nga bwe tuzze tetusobola kuddira amazzi wano waliwo Kaserengeto tetusobola gayisa ku gundi zino ku madaala gano twagamba amazzi gano bwe gajja gakkiririre oludda wa wano gakkirira amazzi agava eno yonna gajja ne gakola ki gajja ne gakkirira wano wansi mu kituli ne gayitamu madaala wayitayo pipe wansi bwe tujja buti nga bwolaba amadaala gano bwe tugakkirira toyinza kugayisaako mazzi ago ga buli kaseera enkuba lwekola ki enkuba lwebeetonye gajja ne gafulumirayo wa kati ne gafulumira eno wansi kati obedda njagala nkubuuze kati ate kano kabadi ky'amadaala mwagateekamu amazzi gafulumira wa agafulumira eno wansi so ne tujja kano ka step uli twakusanga batemawo butemi wano wonna nozolaba kantu kalwe kanyumiddewo wano wa complaining amayinja know that wozimbyeko kirala webale nnyo nojjayo beauty amadala gano katalazo ko kalabi katalazo ko manyi katalazo kalabi ka gold yes mulimu ka yellow mulimu ka white atali white kwega then no kabatalazo ngemalayo bulungi nnyo so mulimo mulungi ne tujja ne tulabanga tukyali bweruwa nju eno okulaga enkyukakyuka wano wonna waali wabi pavers nezikavalinga nekikomera nekigenda maaso n'okuba nti kinyirira omulabi alaba awantu wano ekyali wano mu mbeera yonna nga bwe walabawo obukosi bw'oba tosiima busiimi onooba wa mutima munafu omanye omuntu w'omutima omunafu buli walaba ekirungi akukkuluma bukukulumi n'ayogererawo ate ebitanyuma kibi nnyo obutasiima wakira ekintu yadde si kikyo naye oyitawo noga kantu ako kalungi laba langi yakikomera jasi naye nkuuse mulabe engalo zange nnyo yanji yakikomera naye bino si byo byokugira tekuli kinzira ku ngalo ebyokugira n'ogiragira n'osiga kitandite mwesigama kikomera mujja kukudugaza engoye si bwe bityo bikola ki byanjawulo bwe bityo biri byanjawulo okay so olujja lweno ko kalabye bwe kalabika ekintu kyonna wakyewedde mbongezi okalaba ko we kalabika kalaba eno good tetwagirekaako system eno system yaliko naye yaliwo naye twatereza ntereze mwagiterezeza twagiterezeza okusobola okuba nti nno wanaafuna light ey'okuba nti amasannyalaze gatagaliiko ewaka wasigalawo waaka era kati n'omulimu omulala gwe ngenda okwongerako ngenda ku kamera ennyumba yonna kugiteekako ngenda gissaako kamera omuntu abe ng'asobola okulaba amakage ng'asobola okugaba nga security ate nga ne waba tali wano tusobola okonectinga ne ku ssimu ye n'aba nga kamera alaba ekiri ewa so ne kamera ozinstalingako bulijjo mwabikibira bulungi nnyo ekyo lwakuba nti olumu engeri gy'okola ebingi okola bingi ebimu n'otakola ki n'otabijjukira naye ne kamera tukola installation yazo bulungi ez'omulembe ezikwata ne night vision byonna era tekiriko kugamba nti okumanya ebifo ewaka nja kumala kuddayo waka nedda ne ku ssimu yo tubiconnectingako bulungi gwe yonna gy'oli ogenda obugezi ku ssimu yo n'olaba ani ali ewaka ani amenya buli kimu osobola okukikola ki okukiraba obulungi so nekya kamera nekikolwako tukikola bulungi weewaawo amayinja twazzeemu ne tukwatamu ne tuyisaako tugakuuta agogo ndaba gakyayina gabaddeko tugakuuta buki bulungi gakuuta bukuusi nga bw'olaba kalangi ko kalaba ku nnyumba kapesti nkalaba ako ke bayita kapesti kano ke kapesti kantu kanyiridde bulala most especially side za wano simanyi oba ali ku kamera asobola okuwa view eno wano wali space waggulu ekintu ne kimakinga bulala ate kyensinza okwagala nti langi yonna gye watadde kuno terabika ng'evaawo enkya kati bw'oba okola ekintu nga kino kola ekintu ng'okyekakasiza kyekiri kyeŋŋamba nti yadde oyinza okuba tunoonya kufuna nefunako akatono naye nenkya bakwetaage bakuwa akalimo ne buli wookola olw'okuba nti gweoyagala ssente nojja n'ojabulula n'okola ekyamangu kitegeeza kigenda kukuswaza
tofuna recommendation walala togenda kubango neyimirira ku mulimo gwa muntu gonna tujatolole luli bagiraba eno wali wafunda wali wabi tonswaza sisobola kuswaza tonswaza omwana nagamba tujeyo kamera kati olaba amazzi gano gonna agagenda kubanga gaveeri gonna gagenda kuba gafulumira wa agenkuba gajja kuba gafuluma wano kati wano amazzi gasobola ofuluma ebweru gagenda kuba gasobola okufuluma gankuba yes mu kikomera temweregama mu mazzi galina fuluma ebweru drainage system ya state council netandikirawo kakati wano waliwo embeera eyali eno nga mutufune we tuyita twali twegendereza buki twegendereza ne ku ssaawa yale butwanswaza obedda wano weneralikirira ate obedda wetulambula sinalambulawo webale butanswaza guno nga bwogulaba so kati wano wanyiridde ne mulongosaawo ka design ate wano siwe wali pipa wano siwe wali pipa yaffe mujijjukira wano waliwo ekipipa pipa yaffe yajjajja eri enkadde twasobodde okumuterereza ekyo nakyo kibeere bwekitambula bulungi so amazzi gatambulira ddala toilets buli kimu kitambulira ddala bulungi wano wewali ewokunyiriza okoze nno omulimo toswaziza kuba nunzize setegerezaawo kyetwakoze kano kolaba kembisse wano kembisse kano kalaba kuliko akatuli kuliko ekituli kati amazzi gano gebozezzaamu agengoye bwe bamala okwoza bagayiwa muno galina gye gadda galina gye gakulukutira webale nnyo okusinziira ku system bwe mwagitambuza galina gye gakola ki sibyagamba nti bw'omala okwoza oyiwe w'osanze odugaze pevers ozigubye yoza leeta ebbafu yo iwe omwo bo gatambule galina gye gagenda we galina okukola ki we galina okubeera zino ze zaali toilets z'ebweru zino zaali toilets z'ebweru buli kimu mwekiri buli kimu kikola buli kimu amazzi mwegali buli kimu kiteredde ntende so kati kano nako kanyirira wali wabi n'ekinaabiro era bannange omulabi ajjuke Uncle Vickens kankubuuza ekibuuzo okyajjukira ekyali wano siwe wali ebigundi ebintu bye bayiwanga wano n'ebigulumo bwe bintu wano waliwo ttooyi tokijjukira kitooyi ekikadde sigwamu ebigulumo byali wali wewali ebigulumo wano wewali kitooyi ekikadde waliwo kitooyi ekikadde nzijjukidde okyayinza okulaba kyaggwa ate ne mukasabika bulungi asalangane ne neighbor nga tebakayanye tewali byakayana buli kimu kiryoke so omulimo ebweru bwe wate walabise kati guess what olunaku naye kati neighbor ono neighbor bw'aba alaba vidiyo eno anaatusonyiwa okukwata ku property naye katono nnyo I think standard ye tugigatteko brand yaffe yakibira era wanabanga alabye omulimu guno gwe tukoze nkakasa tagoba yingini yawe naye jasi amuwumuzeeko buwumuze atuwe tumalirize atuwe kale munzikirize batutwale munda tulabe nkakasa ndowooza omulabi alabye ennyumba ekifaananyi ebweru akategula twayisizaako ku mazzi akategula ako ko tunabakayisaako naye kakyalabika bulungi mukadde wange yaŋŋambye nti asooke tukaleke tugendeko n'ebisoboka ne anko bumaali oluusi amatalinga so tuyite emiryango tuyite emanju obadde oteesa otya wano we nayita luli kati tuyite emiryango nayita wano luli bwe tuba twayita wano era tuyitire ddala oba twetoola kale katugende emiryango gondaga katugende mbadde nsaba Uncle Vicky nkuyise wano okusabye tuyite wano bankulemberemu tuyite wano nendezo jukira olaba abantu wano twalekanga amatankane omulimu ogukoledde kano katairozi kano twateekawo kalala ku biro byonna byavuddewo ezabaddewo enkadde nataddewo birala kaggala bulungi kimu kiryoke tewali ng'osiiringa webale nnyo so ensonga bwezityo bwe ziri nunga mukanzigulire jowero ate onaayitawo oyagala kukwata bifaananyi nga bibuuka tutandikire ndowooza
kati mu mbeera yonna ebintu byendetera obbalaga nti bwe mba nkola buntu bwange buno mudi empagi zino ziraba ndo ze zifaanana ebiwaji ndaba binyirira bulala olaba ne kalangi engeri tekatobekamuuko ate ne katasaasaana olaba tugira kano kalangi okusobola okugjayo ka pesti kano ketwakoze eki kano kemwatadde ku ngulu ketusobola okuba nga tukola ki makingi ya kala kintu kikulu okwaka so wano so ye face yaffe tiles ne tukyusaamu era kano twataddemu kati eyalaba duliza ezaaliwo wano zaali zikazaako okufaanana bwezi zaali bweziti zonna zaali bweziti naye twayagadde kano twakataddemu nga ka decoration nga bwomanyi decoration n'omugagga obutamwerabiza we so omanyi obutayerabiza mugagga ku nju ya renovation kikulu omulekerako wajjukirira yes kati wano mushedi ye bwalabise nga bwolabawo then ceiling engeri gye wagyongeddemu ka design neyakabulungi nayo newaakira ddala ekyo nga kiwedde Uncle Vicky waliwo eyalabako akajja akaali wano ekintu kino kyongere okibalage akajja akaali mu nnyumba eno nga bwe wagiraba kaali kajjinga kayita wano bwe kati ne bwe wati kaali ka side bwe kati kaali ka side emu nempa mukadde wange oyo magizi nimugamba nti ennyumba yaffe nga bweri ya kitibwa twagala tugiteere ddala ku mutindo eddiiro lyaffe lino erigazi era tuliwo eki oluggi olugazi nakkiriza nenkola kino era nalwo nateekamu luki luno oluggi lupya ate lugazi akaaliwo kaali kafunda bwe katyo bwe n'ogazi tekanyumira ku ddiiro abaana ba vidiyo yaffe eri twaleka balutaddemu basobola okubijjukira bwe bale nnyo so tuyingire munda wafaananye watya bwe bale nnyo kajji kasilidinga bulungi tewaliiwo kwekaluubiriza kale banirizaako banyabo ne basebo baniriza kati wano wabanga waffe kati goyaniriza nze kanyanirize bali kale twanirize tuyingire kale musanyusa okubalaba Uncle Vicky muyingire nange nsanyusa okubalaba abalabi muyingire so yes kakati bwati wano wakyalina wasabike bino ebipapula bino olwedde kali bino byeneche ebipapula bino byolaba tebikyalina nsonga kubanga ekyadde kibinteesezaamu bwe bale tusibamu endabirwamu zireme kwekuba kuno zireke kutambula endabirwamu ereme kumuvinga esooke kale kati byakoze eki ziba zigize byawedde kati kekajji kaffe n'okudduka ku misinde kadduke ku misinde kuba bino kati tebikyakola biba tebikyayamba makulu temuli mugasa essaawa zino ogwabyo gwawedde byawedde dda ebyo kati masavu tusabukulula nju bale nnyo mu bufunzi kati okalaba kaba kaggadde kano keke okalaba kabbaga okitegedde kati oluggi lwaffe sorry so oluggi lwaffe bwe luti bwe lukolaki awo nga tuggadda tusiba enju totale okalabi nti ne bweba waggale kyensinza okwagala ku luggi wano nti let's say tuggaddewo omuntu bwe kuba nga kuliko curtain asobola okusigala ng'alaba I like this jangu obalage kino view I don't know oba osobola okuyita mu ndabirwamu eyitamu okay njagala weetegereze view oli mu njuyo naye olengera across nekkuba eriri eri n'ebidduka ebirimu obiraba neighborhood yonna oba ogirabira waggulu okay so bwekiti kino bwekyalabise tujja kuggulawo tusooke tumalirize tufune ku kitangaala ekiwera okay thank you also wano wakyuka lighting ne color decoration olabye okay eyalabako luli bwe wali wafaanana nakati bwe wafaanana okay asobola otukola ki otujulira nagamba kibira waawo kyokola kirungi nnyo design ya wano wagitunyonnyola ku mulundi gulino tugamba ogenda kuteekamu amataala lwaki bulayiti buno bukuba layiti ntono si bunene mu size webale nnyo kati tuteesaamu bulayiti buno obutono nti ebiseera ebisinga tuyinza kuddira layiti eno ennene kujja gisiba muki muno ebiseera ebisinga ne muno mu ddiiro tusobola okuba nga tugjeeko layiti eyaki ey'eddiiro kati buno obumbaamu bwokka nga buzimiridde buti buyina eddiiro liwe likolaki beauty bujjayo ekifaananyi tegedde n'ekirala ebiseera ebisinga olumu tuba ne TV kati bwe kaba kali nga ke kalimu akatono tetutaddeeko ttaala zino za wakati
kati tezikola ki tezirimu kitegeeza nti obeera ine eddiro lye erikola ki erikusanyusa so wenekubako TV light eva muno tekosa kifaananyi kya TV naawe omulabi atudde alaba bikimu kisigala kitambula buki bino bye biraga nti enju eri ku renovation ngimaliriza olwedde era munnange bino ebiwedde mugagga agenda kujja ddabule kujja kusiimulako buki basiimule enju yaabwe n'ebintu byabwe omulimu gukola ki gugwe so eddiro bwe lityo lifaananye kasiringi kaabo wakongedde kanyiriza kongera kanyiriza bunyiriza ekirala eno ndowooza olaba we twayongedde okukyusa osobola okulaba n'ogamba nti kibira mu butuufu obubonero osobola okubukuwa si kwesabita bwesabiza naye eno ye seating eno dining ediye seating dining yene yali enfunda so kakati tugamba katukyusekyuseemuko kyetusobola okukola ki ka design kantukanyirize kano n'okagattako kagatte ettaffaali kavaamu bulungi so nga tuvuddeyo tugendeko mbalagate so katuyitayo lukwakwayo mu nju okubajjirayo design n'akadde naawe yalabako mu kusooka kikuyamba okulaba bwe tukoze eki nga tugenze akazikiza kano kansooka enjire wano matala ga sensa eno sensa sebo matala twataddemu ga sensa matala tewetaaga kunyiga switch yonna bw'ojja mu lukuubo lwo ng'olukulaba ng'ozze mu lukuubo nga gakola ki nga gesaako bw'ovaawo nga gejjako kikuyambeko okusavinga amasannyalaze g'ewaka bale nnyo nga tunnagenda eri mu bisenge tusooke tugendeko wano muki mufumbiro mujje tugenze kufumba tugiise ate tujjulirewo gwe yatulabye tuyitidde eri mu miryango kale tuzze owa kamera obaddeyo emiryango tajja sobola tulaba kale nkwaniriza Joel saidi eno n'abatulaba olaba nagambye okuggulira kikulu n'ogamba mbunkuleke kaakati lino fumbiro lya mukadde wange bweti bwe lyalabise wano tewaali wanyirivu tewaali nga bino byonna tebyalikola ki tebyaliko bino byonna tebyakola ki era wano gwe wagaddewo ateganya kuddamu kulaba byaliwo oyinza okuddamu ku ngenda kuba reviewingira badde mbalabe ebyaliwo n'olaba ebyakola ki wano waali disorganized wano ogenda oteeka kafriji ajja kasaawe waliwo tugamba washing machine era ubundi yayo program yayo weeriwa eri wali tuuzawo butuuza ntuconnectinga so wano waliwo wardrobe nga ateekamu ebintu webale nnyo basazzawo tubiteeke saidiwa mwagiteeredde ddala awo abiteeredde ddala saidi era ne kanyirira ne mukongeramu just soup akantu ne kanyirira flasika zaffe biki bisobola okutuulaawo flasika esobola obeera wano ate nga tegenda kugwa ate nga n'omwana tagenda gisuulasuula ogula bulungi mukirabye oteekayo bulungi ebintu byo n'otereka n'oggalawo so bwe tuva wano tuyigireko kale bisenge ebitonotono lukwakwayo yadde mukama wange olukusa yalumpa omanyi bakirayanti bange kino ngenda kibagamba era nziramu kibategeeza nti we mulaba mbalaza omulimu gwenkoze teguba gwange guba gwa kirayanti naye nga musabye nti ng'ogereremukko ngulageko kuba kirayanti banga abalala nsooka kusaba era njagala okubategeeza nti waliwo emirimu gye mutalaba siga nti mbasa giyina nti giri mu kukolebwa gibaayo nga bannyini gyo tebaagadde girabikire ku kamera era nembakolera negiggwa nembasiibula so bwe nkugamba nti wali agadde nguyiseemukko nonzikiriza kyekino kyenkola ki ate gwe nnyini sikuteekamu yadde okukoona ku mannyago yadde enjuuyo gamba nti oba eri wano nti saagala kikola ki tukireka nga biri classified so muno twayongeddemu ki twayongeddemu kasa twakinyirizizza tumuteramu ne odrop teyabaddemu kisengero kyabaddemu odrop wabadde wakalu tumuteramu odrop byebimu ku biraga nti eri mu kurinovating obiraba ndowooza n'omuteramu nga nnene amakeesi gyogateeka makeesi eno yo gyogateeka nnene ngazi
ekusobozesa okwetaaya webale nnyo kati eno oteekayo makeesigo noteeka muno engoye zo kyaki kitwayogeddeko langi ndowooza ogiraba kalangiko ne bwokwatako kati ate langi kyenkola ze langi kambanyonyeremu n'akantu akalala langi yange gyenteeka ku bisenge oli waddembe nga wayiseewo emyezi 3 oba 6 oba omwaka bukisinziira ku biyonjo oba bano abaana baleetaleeta ebintu ne bakolaki ne bateekateekaawo ne bateekateekako gwe kyokola oleeta kisiimuula ofuna akawero kakalungi akatukula akabisibisi nojja totokulula langi y'ekisenge nedda ssebo osimula busimuzira nekomawo neddamu nga bwekoze nga alongoosa nga bw'osimula tairozi n'ebisenge bino bwobikolaki bw'obirongoosa ekyo kyekyenjawulo kyenkolaki kibira kyalina abalala bwe bakola n'amala leeta amazzi n'agakoonyaako akugamba bwewaba tonamusasula gamba waye langi tennakala ate ebyaffe ebisenge oli waddembe nobyozaako okitegedde so tulina kubeera nga tukozesa bukozesa sensa kati masanyalaze g'ennaku zino umeme yavaako udero yakola ddala udero w'ennaku zino yatufuukira udero kati kakati eyo tulina ki mpozi master bedroom ngibalageko eno master ntyo ng'erina olugira lwa master ruggi lunene luzibu kakati oluggi lwa master bedroom nga bwolabye tuyingidde kisenge kinene mulimu ebintu by'abantu tetugenda biraga for some parts oyinza obutazaagala but waliwo naawe kutte ku bintu by'abantu ebyo tubireke ndemwe temwabaddemu wardrobe nayo nanjimteeramu wataddemu wardrobe mpya biraba engazi bulungi ozamulaba nsobola okubulirayo nesidda sajja akuterekako mu nju ye muno bw'oba mubbi ono nassaawo ekufunaga nja kukana ne poliisi naye ntumuteeramu wardrobe nemuteekako wardrobe ng'emusobozesa bulungi okukola byayagala naye waggulu era keesi ze kyekiri bisobola okugendamu so wano ndabirwamu ndabirwamu munnange oluggi lwa masaalinyo tuyingirako mu kinaabiro ontyo eno tufuna ki bwe tuyingirako mu kinaabiro twayagadde nayo nga gyalina ekinaabiro nga kinene n'emikolo egikolebwa gyonna eri kinaabiro kigazi naye kano kawodropu tukamuteerayo mwataddemu kawodropu mu kinaabiro kano mukamuteerayo bwe kati tuyinza okubaako engoye zaffe tutayagala kugenda eri mu kisenge mpulira na muntu kyayinza okuba mu kisenge eri nga tewali agadde alabe bintu byo gw'oveeyo eno buvi nga omaze okwambala omaze okwenaanika gwe ebintu byo bibeerawa bibeera eno weekolako endabirwamu mweru buli kimu gyekiri ovudde mu kinaabiro kyaffe perfumes bikiino gwe n'ovaayo ng'ebikalu byo bikoze eki binywedde ojja kuba ekinaabiro kigazi anko oba tubalagako n'ekinaabiro erimu tusobola okubalagako ebintu tetunnabitereeza kubijjayo so kinaabiro kiraba kati ekinaabiro twakitereezezaamu tuti webale nnyo kati ate kano kosa kateredde bulungi oyitegedde mwamutereddemu byonna birina okubanga tutunnyonnyole wano kakati kano okalaba nyinza okwagala okuba nga ze tuyinza okuba nga tubadde oyina emikolo gyo gy'oyagala okuba nga waliwo ali eno nogamba akanze kanaabirewa kanaabire eno ng'amazzi tegalina bwe gakoze eki wegamukoseza ali eno kosesa wadde n'akamu wenodde eno nokola bukozi biki bibyo nowekuba amazzi go okitegedde so nakyo twagala tukamukola eki tukamukolere nobanga weggalidde nonaaba ng'omukyala naye ali wano anaaba bibye weewaawo akafaananyi akantu ka muzeeyi katambuliramu sibaddeeko kale n'olwekyo so ndabirwamu mweri buli kimu mwekiri saidi zeeno but waliyo ebintu by'abantu I think tujja kulekayo for privacy so katudde ebweru tunyonyola abantu tuddeko wano ebweru katono nnyo naye nga akalimoko wakoze k'amaanyi budero ku kyalo kuno ye buli kadde tabaako amasanyalaze gagenda ndowooza mulabye bwe tuva nga tubagamba gavumenti amasanyalaze gatuguze tugalwaninge tunagasobola so now omuntu ali eyo tuddire ddala wali wabweru wulira akawewo akali wano tudde wano oba tudde wano sayidi tudde sayidi ki wanayanguyira jjo wano wennyini
Okay. So omuntu ali eyo atamanyi kibira first of all soko mulagirire kibira wasangibwa era kibira yani because omulimo bagulaba n'emirimu gyo bagiraba. Omuntu atamanyi kibira oba abadde tannaba kufuna mukisa kumulaba na kumanya byakola. Ffe ba Kibira Construction Company tusangibwa Wakiso Senge gitukolera emirimu gyaffe era ye waliwo office enkulu tukola emirimu gino wammanga. Tuzimba amayumba aga buli kika oba tuzimba buli kimu ekigwa mu construction kakitabanga kiba kyakola ki kyabya kuzimba. Tukola renovation muddabiriza amayumba na buli kimu kyolina oyinza okuba ng'olina ebiyumba byenti nga tubiddabiriza ate tugaana as long as byakuzimba ffe wetukuli so tusima amazzi ako kakulu okitegedde era okusima amazzi enzizi tusima amazzi tukaconnectinga bulungi nnyo notadda mbino ebyamazzi gesayidi eri agaze galeekanya abantu ogategedde sikyayagala gewogerako ogawa amaanyi sikyayagala tulina amazzi amasime agakuwonya amazzi agavaavaako weebale nnyo ne mumala ewiiki nnamba wiiki bbiri nga temulina mazzi gakolaki gagenda ekyo twakibawonya. Ekirala nti mu Kibira Construction tuyina amapoloti tuyina ze estate era nga juzi abaala ba estate gyenna twabalagakokko estate eyo bane mujje mujugule mujumbide naye n'abataala baluli mujje poloti zikyakolaki zikyalimu estate nabagamba abe milioni 7 10 5 n'agitwala yonna wekyapa milioni 2 naye akoleki ajje awe wasamusamu wenkolaki ate nyine ezisinga awo kubanga estate njukira Uncle Vicky ogendo gisala twamala gamba waliwo abali batusaba poloti ze milioni 5 poloti yebbeyi entono 5 7 10 nga tuzira lezide ezi milioni 5 paka ku buwumbi milioni 3 zonna tuzikolaki muba nazo tuzirina ekirala kyenjagala Uncle Vicky nyanjulire bakiraya nti baffe abadde bajje batugoberera kino kipya ngenda tandika okubalaga nga amayumba gange genzimbye nganze Kibira Construction gentunda okitegedde nga bwembeera ne poloti zange nfunako poloti bwembiri nenzimbamu ennyumba nenjikola byonna nga gweoyina kujja na kitanda kyo noyingira buyina ngoyezo noyingira nokolaki nowebaka ekyo ngenda tandika okukibalaga era amayumba gange ngenda tandika nga era nja kuyita tugabalage so tutandise real estate webale nnyo officially okibanjulira ne tetunnakibawa naye nga beteeketeeke nsuubira ntezo kiyinza okuddako kunkyalirako kiyinza kuba kyakubalaga amayumba gentunda nga maliriza bulungi amayumba agawedde kuba mu Kibira Construction nakyo twakikoze eki mwakitandise nakyo tukikole eki ate material mumuyine nkitegeeze njwe ba ku standard teri nti bagibbira cement Uncle Vicky kyenkugambye nti kolako akatono manya funako akatono naye ng'okoze omulimu nga mulungi era kikuze ku mazima bugagga era kyetukulembeza nti amazima bugagga bannange enamba yange abanneetaaga nkakasa waliwo ate abantu nkakasa ebaako olumu otero giteekako naye era waliyo agamba sigikola njagala aginsomere enamba yange oba enamba yaffe eya Kibira Construction tuyina enamba emu eri 0755 36 37 82 0755 36 3782 enamba eyo kweri ku WhatsApp osobola obutankubira direct naye noyita kuki ku WhatsApp nombuulira obubaka bwonna bwali agadde tukoleki twogerezeganye ate n'ekirala kibanja mpola togamba nti nno Kibira ayagala sente zonna za kaasi bw'oba tozirina ensi yadda mu kibanja mpola ate nawe woba ozirina ezaawamu tukwaniriza zituwe kuba tukyagala naye ate woba olinako ekitundu nakyo tukola ki leeta otandike n'ekirala naawe ayagala okuzimba tusobola okuzimba mu nzimba eyokuteesaganya netugamba akasente ennyumba egera kumalawo milioni 2 100 netumanya gw'obadde oyimiridde otya netutuula ku mmeeza bw'oyogera abe milioni 100 nga ze example waliwo ono maama Naaka omulese ebbali asijja muleka jasi kini kiri mu example bamaama Naaka bamanyi okujja anti oyo mwami Kibira ayogerera mu babbeeyi bagamba nti Kibira akolera baganda yagenda nakukubira
naye fa abaavu otukolera tugamba nti nze nina mbate nga nange ninga mmwe ffenna tuli bamu tuli mu kugattagatta tulabe ng'obulamu bukola ki bugenda mu maaso n'ennyumba ez'emiliyoni 3 weeziri ennyumba ez'emiliyoni eggwera mu miliyoni 2 mu mmeka miliyoni 2 kisinziira nnyumba ki era wa kubanga olw'ekusaawa eno n'ayina eno ffenna tetwenkanankana oyinza okuba nga gwewalidde ekyeggulu naye nga waliwo atakikoze eki eyanywedde buugi kitegeeza temukoze eki kati azimbye kalina yoyo eyalidde ki ekyeggulu kati ono n'azimbye bangalu yayinza okuba nga yanywedde obuki obuugi okategedde so naawe wokwatira essimu okwegomba emirimu gya kibira oba oyina kyoyagala ng'asobola okukituukiriza so oba tolina poloti nga tuguze ngaffe n'okuzimbira tukuzimbiremu byonna tutuula ku mmeeza netuteseganya kamba twale munyumirweko ku view jangu tudde wano abantu bwe tuba tubasiibulira nga balaba nti omutabani yagenze okukola renovation wa taata mu buli kimu era obukwegomba kirungi nnyo kuba kati ono ogenda okukolera mukadde we kino amala kwegomba n'agamba mukadde wange ki kyenyinza okumuwa n'agamba agaffe weegalinga naba tekanga teekemu akasi kangaddaabirizi we twakulira naye katunyirize ne naffe taata tumuwe ekirabo tumuwe ekisinga obuki ekisinga obulungi naawe togamba nti oba ki weeveemu tukole muki omulimu ng'ogwo so kale twagala kusiibula abantu mpozi ng'olina akatalekeka naye bw'oba tokayina akatalekeka nja kusaba abatulaba oba oli awo akatalekeka kalibadde kali awo nyenze ngezaako bagamba nti twongeremu amaanyi bye tukola tubeere bakozi ate tukolere n'abantu abalina amazima ate tukwatagane n'abantu abalina amazima kakulu ekyo kyekikulu bw'owulira nti Kibira Construction Company amazima bwe bugagga tosobola butajja so tukwatagane ekiganye tukikwasa asinga byonna omanyi mu byonna nze neesiga nnyo Allah wange era nze sigobagana nansi kano kankunyumize waliwo osobola n'okunkubisi waliwo abantu manyi Katonda yatutonda nga tuli banjawulo Uncle Vic waliwo omuntu ayinza okukubira essimu n'abanga eyayombye naabo nga yesimu esoose okukubira yesoose nene osalawo n'omujjango omuwumbawumba mpolampola osobola okubanga ku sipiidi gyaggiddeko eri ogitema asobola okukola ki omuteekako igundi EPS auto muzimba tukola bweti ne bwetu mpolampola ogira kuti ng'akoze eki okakana omutadde ku 30 kilometers per hour omala ne mukwatagana muki bulungi kibakira nti abamu obukakamu n'empisa mu njogera nakyo kikulu kale nze Vicky omukutu baguyita Vicky exclusive tubeebaza mwenna abakwata ssente zammwe ne muzeesigisa Kibira Construction Company mu kuzimba mu kuddaabiriza mu kubaguza poloti and of course n'abatera okumutuma mirimu egy'enjawulo agezeeko okuba nti oba oli awo abaako byabalondoolera tubeebaza because okolagana n'abantu abali legit kinyambako nange obutankubira simu Vicky wayinzibira yanziba Vicky company gyewalanga watuba siranga company ekyo mukimanye kati nanga mazima nakuyamba gwe eyaligenze gyewali tugambe bantu nno tulanga bulanzi tubalaga tetulanga bulanzi we are just showcasing tulaga mirimo gyaffe tulaga kyetukola kyekyo kyennyini waliwo ogamba mujje tubakolere kino nga temukikola ki nga temukirabye wabula tukulabwa nti ffe tukola bwe tuti era nejjerega nti tusima amazzi n'ogalaba nga tukola tulinovatinga before yino after yino ekyo negamba ttaka lyenkulaga nti ddala kyekyo wano weritindwe tetulanga kirangi tugamba nti tulina egindi tulina twagala tukulaga ekyo kyennyini kyokola ate nga kyotusanzeko kyetukola so mwebale tuwagira mwebale abatuwa emirimu mweyongere maaso notuwa emirimu atakumira mpeera abansinkani mu updates ziddako mweraba